mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abayeekera aba M23 bwe batyo munnange bongedde okubeera nga basenserera ddala era ne babwamba ebitundu ebirala ebipya. Naye gavumenti wali ekinsasya yo etaddewo omuwendo gwa ssente oguweerera ddala singa wabaawo omuntu yenna asobola okuwa information esobola okuvaako okukwatibwa kw'abakulira aba M23 okukozesa ne gurupu yaabwe mwe beegattira coalition eya AFC. Nti omuntu yenna bw'avaayo n'abawa information ekwatagana n'abo nti bakwatibwe esobola okubeera nti nno ebaliddenga kubeera nga bakwatibwa, kitegeeza nti aba yegenda kubeera nga yeewangulira akasente ako era boogedde bwe bayinza okubeera nga bakikwasaganya. Ate era abo abawagira bwe bateebereza okubeera nga bawagira abayeekera ebyobugagga bitandise okubeera nga biwambibwa gavumenti ekinsasya bwetyo esazeemu okubeera nga ebiwamba kasema kuteebereza okubeera nti nno munnange owagira abayeekera ba M23 emmaali obeera togenda kubeera ng'osigaza ebyobugagga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tutandikira ndowooza ku mutemwa oba omusimbi oguteereddwawo gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Kati nno bano bagamba nti miliyoni ziri eyo mu 5 eza $, miliyoni ziri eyo mu 5 eza $, era nga munnange bano bagamba nti omuntu yenna asobola okubeera nga abawa information okubeera nga bakwata abakulembeze bano ab'oku ntikko aba M23 era nga bano kuliko Bertrand Bisimwa ono nga ye M23 president okukosa General Emmanuel Sultani Makenga ono nga ye military commander wamu ne Corneille Nangaa ono nga ye coordinator owa Alliance River Congo AFC. Eno ye coalition obanga gwe mukago ogulimu n'abayeekera ba M23 nti guno gugatta groups endala ez'abayeekera nga balwanira wamu n'aba M23. Kati munnange bwe bati abo we kasita obeera ng'olina obwavu bubattira ne Uganda mwenda ate kukuba amanyi lwaki tazeefunira. Kakati munnange mu statement yafulumiziddwa olunaku olw'omukaaga era nga eno yagifulumiza si mulala Minister of Justice and Keeper of Seals ono nga ye Constant Mutamba agamba nti abo abeetaagibwa DR Congo era nga bano balina okubeera nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka era nga emisango gya butujju, omusango omukulu gwa butujju. Mutamba era agamba nti sente endala miliyoni 4 zino ziteekeddwawo okubeera nga omuntu yenna asobola okubawa information n'ababuulira amayitire agayinza okubeera nga gabaviirako okukwata ba fugitive abali ku dduka aba M23 begamba nga bano bakolagana nabo nti bano ba accomplices aba M23 kuliko Perot Luwara okukosa ne Irenge Bairenge gasobeera ne information ekwatagana ku abo ba fugitive era nga bano bakolagana n'aba M23 bano ye Perot Luwara okukosa ne Bairenge. Omanyi kati wano Uganda tubeera nabo naye tubeera tetubamanyi era waliwo omukwano gwange omu eyanyumiza emboozi n'alaga n'ebifaananyi
nga ssebo ali ne Ndayishimiye owa Burundi wano e Kampala wano nti ensi era twapangisanga awo nga tugende nga tulaba takola talina gy'agira kumbe eri State House mutaka nnyo ewajjira Museveni era munnange okukakkana bagenda okulaba ate nga si ye pulezidenti wa Burundi ne beewuunya kakati wano e Kampala tulya nabo era tubalina kakati era munnange minisita ono wa justice Mutamba agamba nti sente zino mu kuzikuwa era kuliko ne garanti eya full protection eya identity tebagenda kwasanguza nti agundi batya nno nga minisita atera okuyiwamu entabaza bakadde kugira kuti nga teyayogedde dda nno nga tolugwamu nti twabagize omusajja wamwe gundi si yabawaddeyo kaakati munnange ne personal data bagenda kuba bamukola ki bamukuuma era nti ne baba obukakafu era abo bonna abasobola okubeera nga babayambako okukwata abantu bano abakulembeze ababajeekera bebogeddeko waggulu awo nti babeere bagumu singa gw'obala information jangu ogituwe buwi kimanyi wano Uganda weebali newakuba nti mmwe oba temwetegereza bwetegereza naye nga mubeera nabo mulya nabo kakati munnange okusinziira ku Mutamba agamba nti abamu ku senior officers aba Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC nabo bwe batyo bakwatiddwa mu process ey'okubeera nti bagenda kubeera nga babakyajinga okulikulira oba okwamu okudduka mu lutalo ne balekayo emmundu n'ebintu ebirala ebyokulwanyisa ne babirekayo military equipment emmundu eseka muganda wange omusajja n'ateeka awo eyiye n'adduka buddusi mbu ne balekayo n'abo abali ku bisago ba wounded people kakati era nga nti bano okuviira ddala mu kibuga ekya Goma Bukavu n'obubuga obulala gye babadde nga bajja babasuuza nga aba AFC stroke M23 bafunze ekyonga kati ebitundu ebyo ne bakola ki ne balabika nga baabiwamba kati abo abaaliyo abasirikale okubeera nga balwanira ku side ya Democratic Republic of Congo bwe bati munnange ne bakwatibwa lwaki mwadduse lwaki mwakola kugamba bo Shegeri Tama ye okubeera nga amajega agawe mundu ez'omulembe aga training ey'omulembe ekyo takisobola n'okubawa ssente okubasasula ng'omusaala omwezi kubanga bafuna mbu ssente ziriwa tebasuka $100 abasirikale ba Congo ku by'obugagga bye balina kakati omuli kasaba basinga amaanyi ne badduka nga bakukwata bakuvunaana lwaki odduse yete bo tebeevunaana lwaki temutusasula lwaki temutugulira mundu za mulembe lwaki temututraininga ebyo tebabimanyi wabula bababuuza kimu lwaki mudduse nga babakwata kati nkya mujja bawulira oba bali ku firing squad nti badde mu nsolo kakati ekyo kiviiriddeko nti abasirikale okuba nti tebakyasobola kubeera nga baresigninga wabula bano kyebakola basala busazi ddiro ne bagenda sayidi eri era awo tebalinaawo nnyo kwewolereza kwonna kubanga ate era bwe banadde eri bakole batya kakati omukulu ono Mutamba era ayongerezako n'agamba nti Aubin Minaku wamu ne Ramazani Shadari era nga agamba nti bano wano gwayogera ku Aubin Minaku ono ye vice president ate oli omulala Ramazani Shadi ono ye permanent secretary owa People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD eya former president Joseph Kabila bano bayitiddwa babasamoninze okujja bewozeeko
era nga ensonga yakuwagira abayeekera ba M23. Ensonga yakuwagira ba M23. M23 tenabakubako kyeyogera ku nsonga eyo, naye nga muganda wange bano embeera bagikwasaganyiza bwe batyo, ekintu nze kyendaba nti kyabulabe nnyo, kyabulabe ddala. Kati era mu buufu bwe bumu, kati waliwo omulala era nga ebibugagga byonna babiwambye, ebibugagga byonna babiwambye okusinziira ku official statement, nga balaga nti okunoonyereza kulaga nti waliwo ayitibwa Luwara ono kigambibwa okuba nti afunye ebibugagga bingi nnyo, afunye ebibugagga bingi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti abadde adiiringa n'abayeekera, ndowooza nga batunda ebyobugagga ne bafuna akasente. Kakati bwe batyo ne balagira ebintu bye bikwatibwe, biboyebwe, ebyobugagga bwe babiconfiscating, era nga munnange ennyumba ze ne bazitwala mu bitundu eby'enjawulo n'ebibugagga ebirala. Era Minister of Justice bw'atyo yakakasizza n'agamba nti bagenda kuba ne batekinga legal action eri abo bonna abeenyigira mu real estate transactions, omuli abo bonna munnange abali responsible for ownership transfers. Ekyo nekyongera obunkenke, kubanga kiba kitegeeza nti abagagga bagenda kuba ate kati basaidinga n'abayeekera, kubanga okuba oba kwali badde okuteebereza bwe bati, kiba kitegeeza ebyobugagga bye bigenda kuba biboyebwa, kati n'ebyabo bye baboye ekitegeeza nti balina okubeera nga ate bagenda ku saidi y'abayeekera, nga balina essuubi nti singa abayeekera nga bwe kiri nti kati bo already beesomye okuba nti kati boolekera Kinsasha, kitegeeza nti basuubira okuba nti bajja kununula ebyobugagga byabwe, bagenda kuba babinunula. Kati era munnange okukakasa ensonga eno nti okulwanagana kukyagendera ddala mu maaso mu kitundu ekyobuvanjuba obwa DRC, era bangi abantu bakyafa, okulwanagana kukyagendera ddala mu maaso wakati w'abayeekera ba M23 wamu n'amagye agakyali ku saidi eya gavumenti. Era ekyokulabirako nti olunaku olwa Sande oluyise mu kitundu ekimanyikiddwa nga Nyabiyondo oba Nyabiyondo, nti kilometers nga 10 mu mambuka g'ekibuga Goma, abatuuze bagamba nti oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwalese abantu abawererako ddala ba civilians nga bafu, muganda wange United Nations wamu ne NGOs bwe zityo zitenda kiki ekyabaddeyo, kubanga nti kigambibwa okuba nti bano oluvannyuma lw'okubeera nti bagenda bawamba ebitundu ebirimu ebyobugagga kwali bwatandika okubeera nga bakola obulumbaganyi kutwala Goma, bwe batyo bayongera okubeera nga bakyawamba, bagamba nti Nyabiyondo nayo ne bagitwala, era nga oluvannyuma lw'okubeera nga babadde bamaze okubaganira mu bitundu nga Kipanda, Biiri. Kale munnange nti amagye gasumuludde emmundu, kugamba gye wali badde ogamba nti ku large scale mu kitundu kino ekya Nyabiyondo, era nga munnange batukakasa nti amasasi gabadde gavuga okuva mu buli ensonda eya Nyabiyondo, era nga bwabadde bunkenke bwennyini nti oluvannyuma lw'okubeera nga bakubagana wiiki eyise abayeekera ba M23 n'amagye ga gavumenti, nti ne batwala ebitundu nga Tambi kilometers nga 18 mu mambuka aga tawuni eyitibwa Masisi, era nga eno bakubaganya ekiro kyonna ekya Maachi nga ennaku z'omwezi 5 nti ba civilians ne bafiira ddala okusinziira amunnange ku NGOs eziriyo nga bwe zitutegeeza. Era nga okusinziira munnange
ku United Nations bano batugamba nti abantu abali eyo wakati wa 13 n'amakumi 40 kigambibwa okuba nti be baafiiridde mu bulumbaganyi buno oba emmundu eno mu kuseka mu kitundu ekyo eky'Ennyabiyondo, nti abantu bali eyo mu 13 okudda waggulu paka ku 40 be baalusuddemu akaba. Era bano nga bakakasa nti amagye agabadde ku sayidi ya gavumenti mu kitundu ekyo nga tegalina kyakukola okuleka okusala eddiiro okudda ku sayidi ey'abayeekera. Ne badda ku sayidi ey'abayeekera kubanga bwe banaagenda eri ate gavumenti ya Kinsaso egenda kuba ebakwata bukwasi nti lwaki musuddeyo ebyokulwanyisa, lwaki mulemereddwa. Kale ekyongera okukakasa nti abayeekera bano bo already baagala kubeera nga balumba paka Kinsasya, era nga ekintu kye beefunyiridde okubeera nga bakola bwe kiba nti bagenda bawamba ebitundu ate nga n'amagye ga gavumenti gagenda gabeeyongerako, ate nga gavumenti sayidi yeeriyo nayo terinaawo mbeera nnyo gyetaddewo okuliko okubeera ng'evunaana abo abalemeddwa, okuteekawo ebibonerezo, okubeera ng'etaddewo ssente bounty nti mutuleetere gundi $5,000,000. Ebyo munnange biyinza okuba nga ate tebikwatagana na Tshisekedi byakava okutugamba nti ayagala kukola unity government, kubanga kiraga nti abo bonna baateebereza abali ku sayidi eya Kabila, kuba Kabila naye bagamba nti awagira abayeekera bonna bwe kiba kisoboka balina okukwatibwa n'ebintu byabwe okubeera nga bitwalibwa. Kiba kitegeeza nti wagenda kubaawo okulwana okw'amaanyi okununula ekisooka okukozesa n'abo munnange abagamba nti basosolebwa, kubanga jjukira nti bo bagamba nti emisango gye bavunaana kwe kulemererwa gavumenti ya Kinsaso okubeera ng'ebateeka mu magye mu administration, nti bano abeeno basosolebwa aba M23 ne bannaabwe okukozesa n'okubeera nti waliwo obusosoze obw'abantu abava mu mawanga amalala, kati nga Abanyarwanda bava e Rwanda nti babasosola olw'okuba nti nno bwe batyo baava mu nsi ndala. Kati ebyo munnange ebyo naye nga kiyinza obutakwewuunyisa nnyo yadde Congo nnene naye baali bakikozeeko gavumenti ne bagivuunika. Museveni ne Kagame baali bakikozeeko, kati babeera nga bwe bakiri emabega awo ate nga already UPDF gyerimbwe eyambako Congo, magye ga Congo kubeera simanyi nti balwanyisa ba ADF, gyobeera ADF kye kizibu kya Congo. Awo nange neewuunya obumbatuutu obuli awo